week emu tutabule emmere yaffe oba olina blocking kati olwo enkoko zino zonna zonna wekitino buli kyetuli kwogerako buli nkoko kyeyitamu ebiika ikola yes nyama biki tugenda kati abamu gwe bayita growers oba concentrate yes tufuna brand waffe brand omanyi wano mu kibuga twamwawula tulina namba 3 yes tulina ne namba 2 yes kali mu kyalo oluusi babigatta wamu yabuuza ati ate gwolina mix babigatta wamu brand oyo alinga akawunga bamugatta bone bafulumya ekintu ekyo kimu kati bo tebali ku bakozi ba sente wano mu kibuga mukazi mingi awo kulima abantu aba specialize nze mu mmere benogedde ku sente emmere y'enkoko etambula okusinga ey'abantu eddagala ly'enkoko kuba kati gogamba weeraliko wano nti enkoko yange eridde etya naye atakusala mu maaso enkoko yange egenda kulya kera waalo ekituufu omuntu kyangu okweraliikira enkosinga abantu balina ewaka omuntu ogamba nti munywe ku caayi ngende mu tawuni nja kuba nina solution yes bomanya nti sayo najja bakipinga weki naye goyo terina kuba bwogezaako okugamba olinga nti kanteekemu kino oba ova mu layini ya target gyoyagala yonna yonna tuli ku wiiki yaffe kati twolekedde wiiki eyokubiri wiiki eyo ku maani ne tugema Newcastle ne tuziteeramuko ka vitamini ako nnaku ngaera 3 awo ne tuwatchinga space koko eno erimu bulwadde ki bwe twetegereza olaba kubiwa brown n'opplyinga coccidiosis n'opplyinga awekidu ddagala erimuko sulfate yenayo madagala mangi agayo yes onyonyola amadagala go mangi awo ne gatuyamba ku ekyo ne tutambula kati olwo tutabula tugenda ku feeding tulina kutabula mmere nakugambye zonna eziri mu layini zitwogeddeko Broiler, Saso tutabula tuli ku level yemu awo kyonna kikola ku nkoko basemo ne banyamo eno emmere gye tutabula level esigala yemu nga bwe tubadde mu level yemu owaleeya yalina kola ekyo tukoze yes era bwakugamba ekitala ekyo okujjako ng'alina ekitala ekyo kyakoze ng'ekyo kipya kuffe oba tetuwakanya kintu kyonna kyonna waliwo omuntu okuzuula ekipya kuffe yes kujjako ekitala ekyo naye ekipya ekyo okutegeka awo nawona tuli ku level yemu enkoko zonna kubanga enkoko eyaleeya leeya togenda gitandisa kudde wano giwale mmere tosobola kukwata lumonde kwa mwana wagundi wa mwezi tezisoboka eyo lumonde tugenze wala obuugi kuba byonna byakunywa kadde omuzi wagamba nti byakulya naye obuugi kuba kati lumonde tugenze wala naye oli anywa amata ogamba tumusimbula obuugi era omusawo akuvumira bwoba mukazi mwezi mukaaga ekyo tukivuddeko tutabula emmere yaffe twabagambye nti eri mu kyalo ffe wano mu kibuga twogera kati wanoga ku standard twalaza wamu baki era ano bamwawula olwokwenogera ku nsimbi aye nabo batuufu kati bakitukwayo nti mix mugule nga waali blokeno naye eri bakigatta lumu ofuna ka brand awo nga kalungi kalina ofunayo blokeno blokeni ono lwaki abantu kanki batangazeeko lwaki tugamba nti tekemu blokeni bulandi ono bw'aba nti bakubye kuta bakubye bijjibwako ku kasooli ono blokeni tuteseemu nutrients zonna tukuba kasooli yenna ekirungi kyekyonna kyonna bw'ofuna bulandi oyo oteekamu ka blokeni akalungo ke tutabula otuvudde ku pireti tutabula akasawo ka concentrate ke bayita 35% oba broiler concentrate 35% oba broiler concentrate ne tukatabula akakalungu tukatabula ku stage ya nkoko era baliko abalina kyaki eyo nti bweba ekyali ya weeks oba tugenda mu weeks 2 tukwata ne tuteeka mu kilo 15 mu concentrate eyo enkoko eno ne tutiteeramu ne tugamba tufuneyo blokeni 5 tufuneyo kaoli gundi tufuneyo blandi oli kilo 10 kati ne tufunayo leimu kilo nga 10 ne tufunayo n'akalungu kenyi ne tugwera mu kilo nga 2 bwekati bekatambula wabula tugenda tukwongerako bwongezi olw'enkoko zino stage yayo okufunamu kwazo tukwongerako nti omulunzi afunemu kuba buli lwakatambula oli nayo zongeza okulya kilo 2 bye batabudde nga ba mwezi gumu basobola obbirira wiiki 3
oba omwezi naye zituuka wali nti bazizirira weeks 2 so kali tugenze ku wiiki eyo naye no wiiki oba oli mu wiiki emu bino byeweteekerateekera wiiki eri eddako kuba tebikugwako wiiki eyokubiri maze okugema kati oba wamaze okufuna brand concentrate awo muno oyongera muno premix bwe batukoledde netugatirizamu buba bwongerako obumu bujjamu bolaba nti kyebayita toxin bonding ezo bikoze bitya obutwa bw'emmere ng'ekoze etya kimu kideveloping obutwa kusinza wekiri wanaye bwosanga ettooke omuntu okulirya nga lyonenesa kabadiri bali likyuse kirala emmere bweba eyiseewo ndowooza olabye ensonga eyo abantu bajja nti naye otereka emmere waka nti naliddeko olweggulo nenterekako akamere kange naye ogenda ozuula nga eriko gamu era bw'olya gamba olubuto si lulungi kali bupremix oluusi bujjamu ezo ebayita toxibinda premix oba netwongerako obuntuntu bwebutyo ne tuba nti buli kyetutabudde kirikya kyo kiri ku muzuuli tukwata akalungo kafeewo kakira 5 awo tuli ku level yonna tetunnakyuka obwo tubonaona nti olwo twazze kubalaga olutuuka okuspecialize nga nawe tulaga tuli ku wiiki yaffe yakubiri tutabudde emmere era emmere yogenda teekamu bagamba nti abasajja ono adde atuwa omuceere alabika aleeseemu kawunga naye bagigezesa era naye mu wiiki eyo bagibe nga bagiriyakitinzeeko nga tolabawo mmere then twatabuddemu akalungo kaffe 35% bakubeera wonna wookajje okuba nti omulamwa gwe gumu abamu kemuyita growers kati ako ko kasitula nkoko omulamwa gwako kusitula gwowaleeya teweetaagisa ate kuleeta wantu kyali kukusitula teweetaaga kuleeta leeyawo omuteekaawo ejja kusigala musaiza kuba ye ashepinga nakola mirimu gwe ng'etuuse kuba ye leeyayo wakubiikisa kati ate mu myezi wano tennabiika lwaki gwogiwa lwaki ogiwa ebiikisa ekyo naye otugundi ekyo nakyo tukiyiga tusitulaawo emu tutabudde emmere yaffe twesemu akalungo eri kusitula enkoko eno tugiwa kati omulonzi alinda kuwulira naye nawe tujja tuuka wiikisi yaffe eyokubiri maze otutabula netuddamu netugema kye bayita gombolo oba tukyalina ka vitamini kange kano oba kampedde kukisinzira enkoko zoolina n'okwongera mu lwogema enkoko n'oyongeramu bw'omonitaringa enkoko yange eri kulya etya nungi etya challenge emu lwaki abalunzi oluusi enkoko zaffe zirwala ne zitufaako lumu enkoko eno tekubuulirangako nti ndi mulwadde kiringa bw'olabira omwana omuto omukwata bwakulususu agamba bampitireko sirapu yabikoze bitya mukyala bagamba wayitirako mu tawuni funirayo ka sirapu kati ffe enkoko gitunuulire ku makya kunebadeeta mu musana enkoko wano omusana erina okulaga nti eri active ziri kunywa zitya amazzi eyo monitoring ekulaga nti enkoko yange erina obuzibu enkoko zange zibadde zinywa lita bweziti kati zinywedde bweziti omusana kweguli so enkoko ezo ziringa abantu bwe gukyamuka ennyo omusana nazo bwe ziganywa amazzi ago wiikisi eyokubiri netugema twatabudde akamere kaffe nga bwe mugambye broiler concentrate tuteesemu bloken tuteesemu bland oyo yenna aliwo bland aliwo yenna tuteesemu lime abantu abo lime bamwerabira nnyo mutuuka ku wiikisi yakusatu ku mwezi enkoko nezigwa amagulu namugamba ate nze lime bikoze abantu abasinga okulunda broiler tebateekamu lime lime oyo akola nnyo ku magumba tokola broiler ebeerawo wiiki emu baba bali kalikuleira oluusi kigikosa netuba netuteesemu oluusi netufunayo obudagala nga major level bugenda kola lime oyo mumenyeremenyere abantu tugeze nina ettani yange ey'emmere lime oyo neetaagisaamu kipimo ki lime oyo obuuziza ekibuuzo kirungi ettani y'emmere lime oyo ye kilo zaffe 100 kilo 10 lime oyo percentage etumalirako kuba oba weetaaga kilo 10 eza lime weetaaga kilo 10 kitegeeza buli kilo 10 buli kilo 10 zitabula 10 zitabula 10
10. Yes. Oli mutuufu era olukira ebibiri beetaaga kira Abiri. kyekyo kyennyini. Yes. Zezo kilo 10 wali Yes. ezezo kati tukonkwati Yes. tukidizaawo. Awo. Kati awo tuli kugema emmere tugikulaze tugitabula. Tugemye wiiki ey'okubiri Gombolo. Tumaze omugema twesembuka vitamini. Awo tuli kwa kumonitoring kyetaagisa atya okuyita. Abamu muleeta abasawo omulundi gumu naye nga nawe wandibaddewo mu monitoring. Era bw'omonitoring enkoko yange teri active. Tubadde kuli ku nsonga naye obwo tekugamba nti wano wali kunuma. Yes. Wabula ofuna obudde n'ogamba nti guno weekend anteekamuko eddagala mpisewo wiiki emu. In case of an incident ejja kusaana enkoko eno emedde ku ddagala. Yes. Ejja kunuma. Ate enkoko zaffe ziba mu mwezi gumu teziba. Yes. Enkoko terina kyewala nyo kiryawo. Era ekisinga okulumba enkoko kokodiosis olulumbaawo oluusi n'omusujja. Ku nkoko eziwangaalawo waliwo awo kiruusi nga liwo kye bataagema nga fowolo typhoid omusujja gusobola okulumba. Tuli ku wiiki ey'okubiri tumaze ogema gundi Gombolo tutambula tumaze n'otabula emmere. Awo tumonitoring ne tutuuka ku yokusatu ne tuddamu ka Gombolo. Yes. Yakusatu zikyalya ku mmere yaffe gye twatabula. Awo monitoring awo kugambye gwe naye kyolabamu kyoliyakitingako. Yes. Tugenda ku yokuna. Ku yokuna eno oluusi mbagamba waliwo akadaga kabayita Newcastle waliwo IB ne Newcastle tumuddamu ku yokuna. Yes. Newcastle yegotera okuddamu Gombolo tuba tukomyawo. Yes. Wiikisi zaffe yakuna. Wiikisi eyokuna Gombolo IB tumugattanga ziri infectious ezona tugattako ne Newcastle waliwo doozi eyo emu. Oluusi osobola ozaawulamu waliwo IB n'ogema paka wiikisi yakutaano n'oddamu awo IB n'osembayo Newcastle ku wiiki eyokutaano. Oluusi n'obikombayininga olw'ensonga nti Newcastle wamugemyeko mu kusooka. Tuwezezza wiikisi mmeka? Eba nkoko. Yes. Eba nkoko. Yes. Era tuba tugibalira mu grams ng'erayingira kilo emu era mubaamu ezikola kilo. Braille eba eri mu kilo emu. Yes. Yes. Ndowooza ekyo kinootinza braille eba eri mu kilo emu era abamu bazitundirawo. Kati kwera layers era naye eba nkoko. Ng'ekunukiza okuyingira. Kati awo tuli kuliisa emmere yaffe. Yes. Era emmere eyo gye tuddamu okuliisa omwezi omulala. Tetuyingira emyezi egyo. Kati awo alina leya olina okwongera okusirisa byoba bwoba olina eddoboozi lyoyongeza likendeeza. Owaleeya ng'oyagala yingira mu leeyo zirina kati waneeno esooka okendeeze music jako TV oba $2 omulundi gumu sooka otuule okakkane va wali abaana baleekaana. Yesebo. Kati awo tuyingidde wiikisi zaffe emyezi ebiri tuziteekako bwa wiikisi zitya? Myezi ebiri kitundu. Enkoko eno yonna ebika etuweera amagi ku myezi egyo. Abamu bakuba essimu matovu biki enkoko bampa enkoko nzirisiza naye mu myezi 7 zitezibiika. Yes. Enkoko ezo waziwa emmere nezisuuka mu kilo. Nezizitowa. Bw'ogisala erina amasavu kilo. Yes. Eri fata yonna terina kyegenda kuwa. Kati olwo waleeya bwe wano wetukugambye nti ku wiikisi zino ebiri tuswikinga. N'ovaayo ku kalungo kano. N'oleka agenda otunda Christmas, agenda otunda Easter. Kuba yaba ayongera kupika. Era enkoko yaffe ku myezi egyo oba olina kuba nga tugirya. Nga wamu eri gye twalabyeko ku myezi ebiri. Erikola kilo emu. Myezi emu ekola kilo emu era ekisambi ekirabo. Yes. Era bwe wabaawo nti ate egize mukweti nti egwa mu deep fried wali eyo. Yes. Bakubeera mu nva eba ekyabulamu. Ekyabulamu ye mu nva eba ekyabulamu. Naye ku myezi egyo okuggyako ng'ogambulizeemu awo ate nagenze ku woteeri nefuna ebimeremere. Teekamu abamu mu bulina omuze. Yes. N'adde ndiki. Enkoko eno buli lw'ogikotogera yeeguza enkoko zino zo zikulagirawo. Enkoko y'amagi bw'omistakinga mu mmere oyo wiiki tofuna magi. Day and day. Bw'oba nti ziri kundira ekikulya ekyeggulo nga teziridde emmere ennungi result ku makya ozirabiramu. Okeera ku makya kuba kubeza enkoko tukeera ku makya n'oziwa bw'amazzi awa dakiika nga 3 n'oteekamu emmere oba ng'oli kulonda ku magi.
etegeeza amagi gano tegadipendinga kumerera ku makya gye walisiza olugulu. Yes. Tuswitchinga ne tudda ku kalungu ke bayita 20%. 20%. Ono waleya. Oyo waleya. Kati gwe wa Braila. Yes. Braila. Yes. Saso. Wabula n'owa Saso. Ayagala zibiike. N'owa Kweira. Owa Kweira. Ayagala kola parent. Yes. Tugeze kusanze nti oyagala tegeka parent. Yes. Naye wano tuli kudda wano. Yes. Wano era twanakuwadde notice nti lekayo agenda okulondeza Christmas. Ezaidi. Ninayo omukolo matovu ninamuwa empoko. Yes. Ninayo biki ebyo. Ninayo birthday. Akwatera inyewe. Era bw'aba alisiza bulungi mubalira bwa myezi ebyo. Atunde oba akozese kyayagala. Aba empanga asobola ogitunda emitwalo 3. Yes. Enkazi aba asobola ogitunda emitwalo 2. Yes. Yes. Kyesinzira. Tulimu matovu agenda otwala zonna. Ndekeraako ebbiri twala ebiri. Yes. Yes. Mulimu ono njagala kulyako leero nina omugenyi. Yes. Era ddala ebiri akasanga. Yes. Kati olwo tuswitchinga ne tudda ku kalungu ke bayita layer concentrate. Yes. 20%. 25%. Yes. Bulunzi aluddemu gy'aba akimanyi. Era atuuka n'abuuza ati mbaako 20. Yes. Kati obulungu obwo bulimu ebika nga bisatu. Nakyo ngenda kibatangaiza. Mulimu 20%. Mubeeramu 5%. Mubeeramu 10%. N'obulungu buno baabukola nga babeesinga. Nti waliwo matovu alunda enkoko 1,000. Waliwo matovu alunda enkoko emitwalo 3. Era akamu mu kutabula obutabuzi katabula 10%. Akalungu akamu katabula ettani 4. Akalungu akamu. Yes. Owekiwulira? Kali ko katabula ekkiro ebyo. Ekkiro 2. 20%. Kati 5% naye bw'atyo. Tetujja kubimenyaamenya naye bw'oba oliko % era birina by'oyongeramu. Oya gagamba nako sebo sikakugula nteeke mu pulaani. Oyongeramu soya ekkiro nga 2. Oyongeramu ebintu bwebityo. Yes. Pulaani olina kilo z'okummako nawe nebolakola n'olyoka ofuna ttani yaako. Kola ebigamba katabula ttani. Wabula awo balina engeri bakizannya. Titani eno ogenda omayiza ate oteeseemu soya. Olaba soya yakoze akalungu oteeseemu kino. Yes. Okay. So kati akakalunze wabula tujja kwongera ku 20% ak'omuntu wawansi. Era akalungu ako kano 20% waki kwongerako kali best nnyo mu Braila. Saso. Wabula kali 10 oba 5%. Kakolera nnyo leera. Yes. Bakabala nnyo leera nti leera era usanga leera wezetegeeza abantu baba bazinuze 5 10. So kati naye kubeera tubeera nnyo mu bisatu bibiri. Yes. Parent. Olw'akuba tubeera nnyo mu parent basinga bakigaana buli bisatu. Parent yebeeramu empanga. Bajja kwebuuza nti parent kyeki. Era kati bwateekateeka empanga kati eno layini gye tuliko. Nowaleeya kuba ye omulya kimu enkoko zirya kimu awo agenda kufuna ku gi. Tuswitchinga kati tukyusa kalungo. Kalungo wali eri blokeni tukyusa akalungu. Blokeni ono nena brand wa for number 3. Okay. Atotambula tetuna kye twongeramu nnyo. Oba oluusi twongeramu ko premix oba formula because ebikyawo bongeramu bintu bwebyo. Omanyi nti nkoko ya mukiyumba. Twongera ogizimbira ebigundi zino vitamins. Okay. Tuli mu myezi gyaffe tuyingidde emyezi weeks 2. Ndowooza twali tubasabye tubatemeretemere okuva ku day 1 paka ku myezi emeka 2. Ndowooza gwe omulabi waffe omulungi tugenda ate sooka tukome wano. Tugenda komawo ne parties endala. Party endala eno tukoze party ziri 2. Tugenda kuleetera party endala mu mbeera efaanako bwetyo. Subscribing like sharing tuli kusoma ku nkoko bino wandibisanzeewa. Gana magezi amu bageesigaliza. Omukugu omu yagamba we yagwa ku accident yali yeesigaliza amagezi. Agenda okugwa wasa nawe eddoboozi limugaa nti olaba obadde ofudde. Naye amagezi gonga gonna bwe badde ogeesigaliza. N'atandika kuwandika obutabo n'atandika oyita n'abatendeka abayigiriza ensonga n'ayita abantu awo. Amagezi gano gaalina aleme kugeesigaliza yekka. So
era ekyo kyena uganda oluusi tubeera muno ne tunyiga gaffe abalunzi oba abantu ffe abali abalikola emirimu emirala nogamba tulina ministry enamba osanga nti abatrade balina ne babateerako minisita nakola kyale bagezaako bagendako mu workshop kati fano osanga nti ebintu ebyo byaliwo oba byo byaliwoko nga kansa eyita abalunzi wana abagala okulima nosangayo oko ne kumanyiwa nga waali nosangayo kubasomesa nga batuufu era ng'osangayo omuntu titagenze nti nja kufunayo transport yakola naye kati bano abasigalidde obikola bolaba abo riboko abo abamu abatunda amadagala bambi bagezezaako kuba ndowooza ne nga asatu twabaddeyo n'omusomero bambi bagezezaako bagezezaako tera abantu nga gwe bogezezaako kyova olaba bo kyola anze nsooka okwebaza negamba nti amagezi gano kuba nange onsanga nago naye nga sina ngeri gyenkola yogashalingamu ate oluusi nange nengamba nti nze mbeera wano omuntu nakubira essimu engamba nti bwe ntuza olusomo nkwagalako emitwalo ebiri nange ntuule wano mbe nga ndikuwa kuba kyendikuwa bugagga kuba bangi ababifunye era nakitandikiraku nekibanga kimuyambye era ffenaffe bingi byetulabiddeko netubanga osobola otandika ekikyo ate era nakyo noli era n'ogenda omusungu gwokomawo n'omusungu walabolaki so abalabi baffe bonna gye bali okay kameramani nozasooke tukome wano eno tujja kubanga tukolaki nga tuddamu Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofuna amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stages ebiba biriko omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gwe omulimi wa vanira naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi peyini kalitunsi emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752838489. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.